Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4 5 3 6 ne noti 7 4 26 45 n'abirina obikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Media beyond the newsroom amukutu sabakutu ate songa zisema songa wetugendera maaso n'okubanga tuzisosotola n'okubanga tuzikwasaganya yensente niyo ba ankotheni okubanga nkutusako live right away okuva waneno tuli natete ate kudwaliro libaita bazadde clinic omukunja atasira wagendera maaso n'okubeeranga afuna obujjanjabi jjukira yakubiddwa esaso olunaku lwabadde lwaggulu era ng'ebyagenze maaso n'okubanga bibaawo byonna mwabirabye bulungi all over the internet information yonna yagenze dda maaso n'okubanga esatulatinga abantu abenjawulo badduse emisinde okubeera nga bajja okubanga bamulambulako ez'omukwaba batuuseewo ko nenda bakumbeera omukunja atasira gyagenda maaso n'okubaamu ate bannabyabufuzi bangi okuva mu kibiina kya the Mighty National Unity Platform nga Secretary General David Lewis Lubongoya abaddewo okugenda maaso n'okubeera nga alaba embeera omukunja atasira gyalimu akadde kaneeno era n'agenda maaso n'okubeera nga amusuubiza nti mu bwangu ddala agenda beera nga agibwawo ko wanene asobola okugenda maaso n'okuba nga afuna obujjanjabi obusingako ko wabula ate mu ddakiika eno waliwoko omukyala avuganya okuba nga afuna ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform okukiikirira bannakampala amanyikiddwa nga Zahara Luyirika naye asobodde okubeera nga gyagende maaso n'okubeera nga amulabako ku mbeera omukunja gyagenda maaso n'okubeera nga abamu bwenna mbanirizaako nate ndine General Medical tekawo mu nkuseere tugendagenda maaso n'okuba nga tuyita mu bintu byonna nga bwegenze maaso n'okuba nga bitambula. BTN Media kusaba video gimpere like sharinga ate ogigabireko ko ne munasobola okubeera nga agifuna. General Medi ensanso okubeera nga nkulaba ogamba otya mwana wa taata? Ni bulungi papa ogamba otya? Ndistede ambeera ki so far right now wawe tuli ka highlight? Right now tuli ku ddwaliro nga twasinikiddwa waneno bamuganda waffe oluvannyuma lw'okubibwa amasasi. Eggulo Uganda Police wamu n'amagye bataddeko embeera embi oba bayagadde okulaga bannansi nti ffe tuli bamenyi b'amateeka oba tuli bazzi ba bikolobero naye nga ffe pulezidenti atukubiriza bulijjo okukuuma empisa. Kale mukuseera ogamba otya mwana wa taata? Ndi wano akabanga keetolodde ng'omuzeeko mbadde ngayimu basofa mukunja agenze maaso n'otugatta awamu ogamba otya empika balamusiza abalabi ba Beyond the Newsroom amanya gange zekya page lya Siza omukuseere MP Kampala Central. Tuli wano ku lwa munywanyi waffe yakubiddwa amasasi olunaku lwajjo nga tuva mu lale ya Kyagulanyi Nateete yasookedde ddala jjo oluvannyuma lwa nominations. Abakuumaddembe baasiiwuusa empisa nga bulijjo ne bawandagaza amasasi mu bantu era omukunja ne gamukwata amakulu. So abadde ali wano ali mu kufuna bujjanjabi. Abantu bangi bazze bamulabyeko ne candidate wa Nuupu ayagala kaadi ku kifo kya Women MP Kampala omukyala Zahara Luyirika naye waali. Kale ninga olabye emmotoka si ya Shamimu ndabyeko ne ku mukyala Honorable Shamimu Malende naye y'omu ku abo abatuuse batuukidde mu kadde ke kamu ne Zahara Luyirika ndowooza Shamimu Malende naye ate yatuuse okubeera nga alaba ku mukunja atasera. Muganda wange General Medi sooka otunyonyolemuko incidence eno before nga tennabakubaawo byabadde bitya kozi nalabyeko mukunja nga ali ku stage n'omuyimbi King Saha nga bagenda maaso n'okubanga abayemba oluvannyuma awo ebyazzeeko nti omukunja akubiddwa amasasi byabadde bitya Medi? Oluvannyuma pulezidenti nga amaze okwogerako eri eggwanga era nga amaze okwogerako eri bannayuganda n'okubategeeza biki byagenda obbakolera singa banaamwesiga ne bamuwa obwa pulezidenti w'eggwanga Uganda. King Saha n'omukunja atasera baalinnye ku stage nga bamaliriza okulinnya ku stage
omukolo gwabadde gufundikiddwa mu butongole so twatandise otambula nga tudda buli omu agende wa parking emmotoka yasobola okukola ki okugenda bwetwali tupatadde emmotoka yaffe wadde kumpi nnyo nga oba oyise ku ssamu nosobola ogitukako mangu abasirikale ne batuziyiza ne batugamba temulina kukola ki kugendayo ne batugamba tulina yita mu paaka twagenze tuka mu paaka nga bataddemu amagye nga bataddemu abali muleeya nga bataddemu buli gwomanyi omutemu wa wano mu Kampala n'ababbi basobole otutuusaako obuvune nagezezzaako okumaakuma be nabadde abadde ku gurupu yange oba ku gaali yange kuba pulezidenti tugamba tukole eggaali nagezezzaako okumaakuma ku gaali ze gye nabadde naye bagamba tukole emirembe twabadde tuyingire ekkubo tuyingire ku paaka kidda nateete ku bitaala kidda Busega omusajja n'atugamba ow'amagye temulina gye mukola ki gye mulaga neŋŋamba mukunja saagala tufoosinge tudde emabega nenkwata mukunja bwe nti muzze emabega naye tageti yaabwe erabika yazze nga baagala mukunja we nabagambye tudde emabega omusajja kyeyakoze kunkuba batyuni wano ndaba gundi eno ndaba wanene gwali neno naddamu nankuba endala wano ku mutwe n'endala ziizi nene emabega so kyenakoze ekyamaanyi nange kwe kukwata gwe nabadde nkuuma muzze mu bantu agaane kudda mu bana abatemu ne mukwata ne musindika mu bantu bati namusindise mu bantu banyiize bunyiizi ne bankuba n'engwa mu mwala we nakomye okutegeera ebigenda muki mu maaso kati awo bwe bakuba n'ogwa mu mwala ki ekyaddiridde kyatute eddakiika nga 2 we bageze bansubira sikyalina maanyi ne banneenenya ne batandika okugoba abalala nenvaamu ne nekwata ku ttiimu y'abannamawulire eyo drone evuga bannamawulire ba pulezidenti nenjekwatako paka ku hash nateete Busegaawo natuusaawo nenjivaako nentuulaawo kati neŋŋamba kankubire boosi wange mbadde ndi naye nagenze okuba ku simu ya mukunja ng'ate nze njirina mu nsawo kitegeeza mba sirina option ndala nenkubira omukyala ewaka nemubuuza mukunja atuuse naŋŋamba talinakola ki tannatuuka nenfuna booda nengenda twapaakinze emmotoka ngenda okutuuka ku mmotoka abaana bonna weebali naye nga tumukunja takola ki taliwo okusinziira ku kinabadde ndabye nawanikiddewo live nembagamba kati ssaawa eno omukunja alabika awambiddwa kubanga esimu ze nabadde njirina tetumanyi waali ku mmotoka tannatuuka tugenda mu ssaawa emu nabadde ndi awo musawo nankubira essimu naŋŋamba ono General Medi ne mugamba nze naŋŋamba mukunja akubiddwa amasasi era ali mu ddwaliro ono saa eno wetukola ki wetuli embeera wetu batambudde mwana wa maama Munkuse sebo tugenze maaso n'okubanga tulaba ebikolwa bifaananako nga bwe biti ng'ate munnange byeyongera okubanga byeyoleka most especially mu campaigns bwe twolaba ku bintu ebyaliwo mu Novemba wa 2020 kino kiringanga MCM yakyatera okuyita ebiranga nseenene ekikubira kutooki kuwa ate gye tulaga mu maaso mu campaign justice tugenda okugulawo obukuzi mwezi ogw'ekkumi bwe tuba tutunuulira ebintu embeera omanyi mukunja ataseera mu kuyimba yagamba buli omu akola eggaali n'amala n'agamba mukunja yennyini mu bigambo ebyo mu luyimba ng'ayimba n'agamba nti wano we tugenda wazibu nnyo naye mututeremu essaala olunaku lwajjo his excellence we Kyagulanyi Ssentamu mu speech gye yakoze ng'ali Lubowa wali ku office za electoral commission yagambye n'agamba nti tuli mu lutalo olutaliikaani yalutuyitamu wabula olutalo oluzibu lwe tutamanyi lugenda kuggwa lutya naye wabula ekituufu kiri nti lwo tuluyingidde era mbakakasa tujja luvaamu n'obuwanguzi ebyo byonna bw'obiwulira ebigambo ebyo n'ekiriwo olwaleero what's your take? Projection y'akalulu kano twagibwako birayira mu kalulu ka Nalukoola kitegeera ne tubagamba bye mulabye mu kalulu ka Nalukoola ebimu ku bintu ebigenda Munkuse sebo owulidde emboozi eno bulungi okusinziira ku ggwe nga bw'obiraba bino ebikolwa abakuumi b'eddembe bye bagenda maaso n'okwolesa eri bannayuganda byenyinza okuyita ebikolwa eby'effujjo eby'effutwa eby'ettima eby'ekitujju ebikolebwa ku bannansi obyogerako ki bikolwa byennyamiza era nga kikolwa kya butemu nnyo nsaasira nnyo abakuumaddembe baffe bye bakola ennaku zino kubanga ebireflectinga kitiibwa kya poliisi na mulimu gwayo before that incident nasoose okulaba nga abakulu ba poliisi bali kololo luli olunaku olwokubiri nalaba omukulu Damulira afande Damulira nga bali mu kuzina li wamu n'aba-NRM kati abakulira ebyokulinda banga batandise okwenyigira mu partisan politics nga bo bakyuzinze n'oludda kiba kitegeeza bannaffe abasigadde abali ku ludda olulala bagenda bba tebalina mirembe kikolwa kibi nnyo kuba nti musobola okulumba abantu abali mu peaceful gathering ne bakubamu amasasi
okutegeera edda poliisi eyinanga gundi rubber bullets nga ebegenda okugumbula abantu bonna era bakwekalakasa oba ki bajja ne rubber bullets oba teargas kati lwaki mba mujja n'amasasi agaddala agakuba abantu okutta obusa abantu kibi nnyo okuba nti mulumba abannayuganda bannammwe ne mbakuba amasasi nga mwagala kumalawo obulamu bwabwe lwa byabufuzi okutegeera JF Kennedy yagamba mu katabo ke nti if you make a peaceful revolution impossible you will make a violent revolution inevitable. Singa olemesa revolution y'emirembe okubaawo ojja kuleeta revolution ey'amaanyi okutegeera okuba nga teyeewalika kati kino kyemusindikiriza bano abaana okukola mujja kutuuka mubasindikiriza okukola ebintu ebyefujjo nalabye abakulembeze ba poliisi awo tulinawo ka poliisi kali awo ku mini price nga waliwo omusirikale ayina enyota 3 naye nga ali ku kifaananyi kyakyagulanyi akiyuzaayuza mu yunifoomu y'eggwanga nga ali ku kifaananyi kyakyagulanyi ayuzaayuza naye nga ebya Museveni bye waliwo 2 naye nga ate tuli mu electoral process tuli mu campaigns kikolwa kibi nnyo abakuumaddembe baneemweddeko ensi ffenna yaffe otuba nga batutandika tugende mu campaigns abantu buli omu akuyegere omuntu gw'ayagala bwe tuba nga tutunulira ssemateeka w'eggwanga the Uganda constitution egamba nti a security operative or UPDF soldier oba omu wa police should not participate in politics or should not be partisan or affiliated to any political party. Kati bwe kiba nti waliwo political party emu eba eri mu ku-exercising emirimu gyayo nga babakuuma bulungi then ne wabawo n'abalala nga ebyo byokwerinda babakolako that kind of violence. What message are you sending to them? Omulimu gwa poliisi kuuma mirembe n'abantu n'ebintu byabwe bwe muba nga musobola okuprotectinga omukolo gw'aba NRM nze mu bwongo bwange mba mmanyi mugenda kukuuma abantu be musuubira abatali ba NRM abagenda okujja okukola effujjo ku NRM ne ku nupu wekyandibadde bwe mudeployinze poliisi egende ku rale ya nupu mugenda kukuuma abantu ba nupu from other external gangs kati ngeza abaligeni skini oba aba NRM abasobola okujja okukola effujjo so si kujja kukwata aba nupu mubakube no kinyogera kituufu obadde nga mulaba nga bano abaana basimanya abafangwe ne bayitawo ku nupu offices ne bakolawo effujjo kati omulimu gwa poliisi weba edeployingiddwa mu kifo ng'ekyo kukuuma abaana ba nupu abali munda mu nupu from these attackers so si kukwata abaana ba nupu bali mu mirembe ate mubakuwe mubakoleko effujjo kyo kyemukola kikyamu nnyo IGP tokkubira omulanga okitegeera twalina wano omukulu Ochola semanji yabulira yali IGP yali ndowooza yali yasoma amateeka ga poliisi abasigadde be batuwa simanyi Okoth Ochola sibitegeera ko toyinza kulaba musirikale wa poliisi ng'ali mu uniform ng'akutte ekifaananyi kya candidate mulujjudde ngali mukikumako muliro bakikuba kiboko bakiyuzaayuza balina bino ebiso ebibeera ku mmundu nga akifumitamu ati kamera nga zimukutte abo notabayitayo notabateeka mu disciplinary committee yammwe ya poliisi kikolwa kikyamu nnyo mutadde eggwanga lyaffe ku bunkenke ekyalinayo room edisciplining abakozi baayo abakola ebyeffujjo balina professional standards unit ekola ku bintu ng'ebyo era kyemmanyi unit si zonna ez'ebyokwerinda zirina emirimu egiri gazetted gye girina okukola tugambe nti wano wetutuuse poliisi eremereddwa tekyasobola kukola mirimu gyayo kwe kuyita amagye ne military gasobole okubeera nga gabayambako kuba poliisi evunanyizibwa ku kutukuuma ffe amagye omugaso gwago gwa kukuuma ggwanga from external aggressors abasobola okuyingira ku booda zaffe siraba nsonga lwaki tuyingiza amagye mu kalulu kaffe tuzze nga tukibagamba amagye tugajje mu kalulu gafuna order ndala go amagye ga traininga kutta kale amagye ga training w'amagye gyafune bayakutta so si ku arrestinga muntu era kyobola bagenda kusanga abaana bonna nga abafacinga with this abamagye military bagenda kuba bafuna bizibu by'amaanyi amagye tugajje mu poliisi tugajje mu bantu tugajje mu kalulu kaffe amagye poliisi emala alright kanzireko side eno nga tumaliriza nga gwe foot soldier kubanga nkimanyi nti kino ate tekigenda kiyinza okuba nga kankikubuuze bubuuze kikumazeemu amaanyi nga gwe okubanga ogamba let me sit down tuule waka sijja kuddamu ttambula kubanga batukolako effujjo papa njagala nkugambe kino ekigambo era kijje kunze nze nga General Medway nfuluma mu nyumba ndekayo bbaaga yange wano e Kampala siinaawo poloti siinaawo kizimbe kitegeeza olutalo lwe tulimu waliwo abafiirwa n'abatafiirwa nze sifiirwa nze n'obukeera ku makyanga bampambye oba nga banzise naye
agenda okumpa muba agenda okunsa making sure nti gwe osooka okundaba nga nze sinnakulaba. Butya bw'ogenda okuyita mu mbeera ya campaign naki kyemuzzaako kuba ndowooza kati omusajja bagamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti musibe biki obugwa bw'engatto mu bunyweze. Yensonga lwaki era engatto ze twabaddemu zaatuuse wakati tezivuddeemu kitegeeza zaabadde zinywedde. Baatukubye baatukozeeko effujjo lyonna naye engatto zaabaddemu muki mu bigere kitegeeza zaabadde zinywedde. What's your right to remarks? Ebigambo bye bisembayo. Ebigambo byange ebisembayo sijja kuyita nakyema naye kankuyite Mwami Museveni kubanga Mwami Museveni wakwata abaana b'amasomero nga tosabye n'abazadde baabwe n'obambaza ebitishati byo ebya yero buli omu kyamanyi nti buli ayambala yero mukozi wa bikolobero. Olunaku lwagenda okima empapula twalaba bambadde ebitishati bya yero nga bakuba abantu ku makubo babajjako amasimu gaabwe babajjako obusawo naye nga ggwe mwennyini tewasobola kuvaayo kwogera ku nsonga eyo. Wakutte abaana b'amasomero n'obambaza ebitishati ne mugenda ng'otutte abaana b'amasomero tebanyi bagenzeewa omuzadde amanyi omwana ali ku ssomero ng'omututte mu byabufuzi. Ndi wano nga nkutegeeza Mwami Museveni bano boosi niko tukolako effujjo tusula nabo mu ghetto. Bakadde baffe babafuumira emmere balya mutonninnyira kati waba alya mutonninnyira maama wange alina access nene nyemuwa obutwa so mutugendeko mpola. Kale omunkuseere ekigambo kyekisembayo taata w'abaana. Ebigambo ebisembayo mwenna abawagizi ba National Unity Platform mbagumya mubeere bakakamu mukuume emirembe tusobole okuyita mu electoral process eno nga tuli balamu ffenna. Abatukolako effujjo tubakwase Katonda naye tukuume akalulu kaffe era tukakube mu bungi. Okusinziira ku article 29 ya constitution y'eggwanga lyattu Uganda ewa omuntu omwaganya okubeera nga ayogera era newa omuntu omwaganya okuexpressinga emirembe gye ng'awagira ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi oba okukitandikawo nga teri amukubye ku mukono kasitaba nga agoberedde amateeka. Tusuubira nti no ssemateeka wa Uganda ono akyasobolera ddala okubeera nga awa buli munnayuganda yenna omwaganya okukola ekyo ky'ayagala. Tugende maaso n'okubeera nga tugoberera emirembe tukole ekyo ekisinga okuba ekyo omukulu Hansi Pro Live abadde ku kamera gagera maaso n'okuwera. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.